DF yakoze etya? DF teyafunye wadde omubaka zero. Abateeketeke tebalonze. Balonze. Naye reality esuka ku bigambo. Abantu abo babakoowa. Olw'ebbanga lye bamaze nga bali bankwe. DF babakoowa. Era ne funding iyo nebadde ku DF automatically ebadde refunded by state. Mukaku yabadde wakumeka. Mukaku tebamubala mu bantu bavuganya nga bwe bamubala ddi. Kasi wante tebababala nga bwe babala ddi. Bano badde bayisawo project yabwe kulya ssente zaabwe. Mwabike ne makindye. Kyekisooka. Mbadde njagala okimanye nti abantu bayisaawo projekiti zaabwe kulya ssente zaabwe. Okitegeera? So DF yo projekiti eyo yo kuba akalu kano kabaddemu ebibuuzo nga 2-3. Mpuuga jajevuna nnyo Bobi Wine ne Nuupu. Banyi banjaga bikibe kirala. Era n'agaba be bamuteekateeka. Ebitiibwa byonna by'oliko mukulu ebikufudde owetutumu. Abasajja bano abanyi b'enjaka be babikola. Eri tewabifunako. So ne tulinda tulabe akalulu kano nga kali wakati wa Bobi Wine ne Museveni. Waliwo akalulu wakati wa Mpuuga n'akabinja ke ne Bobi Wine. So olutalo olwo Bobi Wine n'alukola ki? N'abanga yaluwangudde era n'abalaga n'emyaka 5 gino gye beeyongerako mu political life gy'alimaanyige. Era kituufu baali badde baavaayo ne Segone yali akoma gguli n'Empuuga yali akoma gguli. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Bigambo ebito ebyazze ewaffe Mukono ndi musanyufu nti atleast Mukono ennonda yaffe nooza buli omu yagirabye. Mukono yamyuse yonna mu buli constituency yonna. Madamu Teacher yalwanye nnyo okulaba nga akalulu k'e Mukono wadde ate Mukono lwabaddeyo embooko n'amasasi ne ttiya gaasi kuva mu kiro nga waliwo ayagala okwerangirira obwerangirizi. But ebyakalulu bizibu okunnyonnyola tukyabi internalizinga nakwewuunya nga bagamba ng'endiga ekubiddwa enkuba. Kwewuunya bwewuunya ndowooza abantu balabye tubadde tetukola. Nambe kasooka enjogere ne basiponsa Nana Herbal Mouthwash okozesa wewe nalina obuzibu bw'amannyo gakuba ganyumira. Mu mbeera yonna y'okubeera n'akamwa akalungi kozesa Nana ng'akalanga okalabye. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwe alina ebizibu by'enjawulo osobola omukubirako tubeera nga tutambula naye. Namemu akalulu kano kawedde mu mbeera gye kaweddemu. Mulimu ebirungi mulimu ebibi. Kasooke ku level ya president ekyo kyonze nkyakyewuunya. Ekibuuzo kyesooka okwebuuza babuuzizza omukulu alangirira ebyakalulu nti naye obululu bw'olangirira buva mu district ki oba constituency ki. N'agamba naye tamanyi bamuweereza polling stations asoma. Kati ebyo bya president n'ensooka mbireka byansuseeko okutegeera kuba ekyo sikirabangako. Tudda ku MP. MP kira municipality era nabaddawo neŋŋamba naye musajja namba emu. Twali twogera ku kalulu ka kira municipality gwe wasooka okugjayo analysis ku Ssemujju Nganda ng'ensi yonna egamba national wide MP wansi yonna kubanga bwe baali bagamba era ndowooza kyava ku George Musi yali agala kwesimba wa Namboozi
Namboze ndoza n'ekibiina ne batula ne bagamba nedda tulinawo line pesa kati gwezannya wano. Kati abantu batandika okukuba George Musinga bagamba weesimba otya ku MP ow'eggwanga lyonna. Madamu Ticha n'agamba mbadde wa ggwanga lyonna yeesimbeko neggulu nanti wa ggwanga lyonna kati nzija okukola sho naawe. N'ongamba Ssemujju si wa ggwanga lyonna kankumenyere Ssemujju. Wamenye Ssemujju nange kennyini neekwata ku mutwe ne ŋŋamba naye nnamba emu. Okuva olwo ne ntandika okubiraba akalulu we kazze nga kalinga we wakamenye. N'abadde ŋŋamba neetakasisikana nnamba emu. Era oba kubanga olimu okweraguza nanditandise okugamba nti nnamba emu sooka ondagulemu wano. Sooka onyonyola abantu akalulu ako. Akalulu tugenda bumenya bitundutundu. Abantu abadde balaba pulogulaamu zange nze nakola predictions zaali 3. Wadde obululu wano baatututtewo namaanyi naye naffe twakolamu eso tukaali katini newankwadde twadde twawanguddewo. Prediction 3 ze nakola zaagwa nnyo ku bantu bano wammanga. Abantu bonna baali bagamba nti Mpuuga w'amaanyi ne Bwanika obukosi zaali 5 kati kanzigaziye. Nabalaga obunafu bwa Bwanika ne bagamba tawangulangako kibanja kabonero ebbanga lyamaze nga yeesimba kuba pulezidenti. Okitegeera kitegeeza amaanyi gonna yali agajje ku NUP newankubadde yalina ekibiina kye ekyali kitaleetangako muntu yenna mu paalamenti. Okitegeera kati ne mbagamba nti Bwanika munafu nnyo ng'era abantu bagamba nti Mpuuga w'amaanyi nnyo ne Bwanika eri Masaka tosobola bakola ki bajjayo ne batuweera n'okutadda Masaka. Ne nkugamba nti omusajja yeesimbye ku Mpuuga amusinga ebiti byonna. Mpuuga yali Mmengo nga mukozi. Okitegeera teyali mwami wa Kabaka nti wassaza yali Mmengo nga muki mukozi. Ono omwami abadde amwesimbyeko yamika Katikkiro w'ekika kyavaamu. Era omwami ono abadde muwanika mu kisomesa kyavaamu e Kampala mu Bukatuliki. Omwami ono abadde muwanika wa university e Makerere. Okitegeera ebiti byonna byavaamu ebiti byonna abadde asingamu Mpuuga buli kitiibwa kye yeetaddemu nti buli kiti kyavaamu byonna bibadde bitone lwa busobozi bwe. Ontegedde kyegamba kati omwami ono abadde wanjawulo nti bwogenda nti Mulonde bwogenda nti Muganda bwogenda nti Mukatuliki buli kimu ng'amusinga nga kwotadde n'obuyivu. Sebo Mpuuga looya Javiira tamumanyi. Ontegedde bulungi. Kakati oyo bwavuddeko wekiba ne ssente abadde ayina nawulira Javiira. Kyova olaba Mpuuga wabadde avuma Walukagga nga Javiira amukalubiriza okumugeegenya. Mpuuga obuzungu obadde nnyo nga talina gy'anaamugeegenya nti kale ne bandeetako nze omuteeketeeke noono abadde mubateeketeeke. Kwogereko kalulu kano Mpuuga avumye nnyo Walukagga n'ekibiina kya Nuupu eno ku kitevu okusinga gwavuganya kuba yabadde amutya bwe yamupimaamu n'ategeera nti minzaani financial abadde stable. Bwe tugenda ku bya Buganda ate yabadde ku mwanjo nnyo. Okitegeera kakati okusinga mwami ani Mpuuga kati oyo naggwa oyo Mpuuga. Bwe tugenda ku Ssemujju Ssemujju abadde n'ebintu nga 3 ebibadde bisobola omujja mu kifo. Ekisooka longevity in a position. Myaka 15 giba mingi. Giba mingi. Ekyokubiri amuzzeeko bw'ogamba nti no leeta muntu asobola kwetegereza Musisi y'omu ku bantu abadde abakugu ne mu mateeka. Ne Musisi ngoma nnene. Okitegeera kati nga tolina wojja kugamba nti ono abadde amanyi amateeka ate ono agamanyi nnyo kuba yasoma masome oli yayiga na mayige. Oli yayigira ku mulimu ono yagasoma. Kakati ono ne kizuulira nti ono abadde
nga toyinawo namugegeenya ate bwe kiba kugamba nti ayinawo era abadde financially ngaali stable nti tanoonya mulimu. Lwaki ebintu bino tewabiŋŋamba sokolindeko wonyogera okugegeenya nezijukira ne Ssemujju Ŋŋanda yamala obudde bungi nnyo ng'agegeenya komiti ya Nuupu yalonda naye nga tagegeenya amuvuganya era bwagegeenya agamba kansala bali nzonvetinge Ssemujju naye nga tagegeenya kwamuvuganya yamulemu mwogerako ekintu nga kitegeeza bwebateeka ku minzaani amuvuganya abadde munene ku ye mu bitabo bye basinga okwekwasa ate ne financially nga tali bubi. Buno obadde wabutereka nga tobumpa ebbanga lyonna nga toyagala batasulirako. Mbadde njagala kulaga abantu bano okiwulira obalabe bulungi. Kakati olwaleero ku bantu abo betuleese abantu bano nabakubamu ebituli na luli era nabaga tuyinza oluzinga ebifo bino bano basatu nabakubamu ebituli. Asooka nakuba wewali ombuuza ekyamitiiyana prediction yange okyagijjukira abaana ba programu yange muyinza ogijjayo ne mbagamba nabasa baali tebannabakumuwa ne nkugamba tulinako 5 tulinako Nabbosa tulinako baagala kifo ekyo wabula nanyonyolamu akantu awo oba okajjukira nti omuntu asobola okuba nga omwetaaga wadde nga tomwagala. Nkajjukira bulungi ne nkugamba baagala wadde yali mwangu wa kusika ng'asobola okugenda ne bampuuga naye ate yali asobola okutereera oluvannyuma lw'okulaba nti gwe yali agoberera ayinza okuba nga tali bali we bogoberera kubanga mpuuga engeri gye yali loopo ng'ate yafubutuka eno nga yeetimbye ebitiibwa kyali kyangu kyakuwabya muntu. baagala ono ku mpuuga naye baagala friendship ye yamu outweighing reason ye kuba senga ogamba yali ayagala byabufuzi yandigenze mu ddiiro netulekawo eddirisa naye friendship guno omukwano kiyamaani wa Buganda lye yateekawo nti mwenna abadde batakolagana naffe mujje tunnyonnyolegane mwetonde baagala yabuna TV ng'abuuza neetonda ki awo n'ajjawo akadirisa mwalina okufunira ki kali ke nali ndeseewo nti tuyinza okuddira baagala ne tumuwa kaadi senga tutula naye ku mmeeza n'okwetuna ne kubaawo we tumala omuwa kaadi kituyambako okumuwa obuwagizi baagala natayawuzaamu buwagizi bwe bwa NUP n'abakoba kutuyita myaganya gyaki yangalo. Ekituufu kiri nti Nabbosa yasinze n'abakooba obululu 608 twabadde ffe twabugasse dda 608 naye obudde bwagenze okukya nga n'abakooba kutale senta bayiyewo amagye bakoze buli kimu obwanguzi n'abakooba n'abutwala na kifuba. Ate financial mass eno gye boogerako ku votingidde eyinza okuba yatawaanyizaamu financial mass okumubasingidde kubanga tubadde tulina project mu 7 tu Buganda eyateekebwamu obuwumbi obuweranga 10 n'okusoba buli yawangudde wa NUP nkula yadde alina akawumbi mu constituency kati nga n'abakooba wadde n'abakooba yabadde agezezzaako nnyo okudda ku gulawundi kuba yabaayo naye yabadde alina akawumbi mu constituency ekyo kyabadde kirina n'okuva ku order from above okugenda ewa alangirira akalulu era walabye abamu babalangirira ku mukwenke kati ekyo kyatuwa omwaganya kyatukola bubi nnyo nti okulonda MP ow'enkwe kyatukola bubi nnyo okwabuzaamu obululu bwaffe kubanga senga baagala yali ali ku layini yaffe ekifo kye twali tukavalinga bulungi nga obululu tulina masi y'akalulu akatalina yakoze eki ayawuzaako zabadde enkwe z'abaagala ze zatwetedde okusuula mitiyana akalulu ka Nabbosa zabadde enkwe z'abaagala ne ziyambibwako ne state ku oda ya state kubanga ekituufu nti Nabbosa akalulu yakawangudde ku bululu 6 bwe yabadde asinga n'abakooba twabadde ffe twagazise dda bwe tugenda ku Matovu oyo wa Busiro South ono teyali muganzi nnyo mu bantu muutaba buganzi nga Matovu mu buli ngeri bw'otamuwa kaadi teyalina masho yonna eyinza mukomyawo kati Ssekigozi ne Bwanika baali baganzi nnyo mu bantu ba Busiro South kati kadi bwe tugiddiza
Matovu. Abantu ba Busiro South ne balonda ku lw'ekiragiro kya Bobi Wine kya president. Busiro yalimu Bwanika eyabadde wa Kiso. Sajjo yali w'amaanyi era neewunyisa nnyo obutafu. Ne balonda ku lw'ekiragiro kyani kya NUP oba ekya president. Naye nga mu mutima munda tebamuyina buki bulungi. Ontegedde kyegamba. Ne kiyamba movement okubanyagulula kubanga nego baleeso simanyi opiyo simanyi apiyo simanyi ki. Kati bana abantu bakola strategically planned. Ngeva mabega basoka kigezesa mu Ntebe municipality eyaliya obwa meya yava mu kyakusatu oba kyakuna natta n'omuntu ku mwami Mutebi eyali amuvuganya natta bodyguard natta omusajja gwe yali akola naye okitegeera bamukuba masasi ne bakigezesa mu Ntebe municipality baleeta nga Munyarwanda yatutta obwa meya ni bakansala bonna bwamala okigezesa mu maanyi ga state kuba SFC yabbakaawo bwamala okigezesa bwamala okigezesa bakigezesa ne ku Busiro South baleese Opio ne bamulangirira mu maanyi gaabwe so si abantu gwe bawadde Matovu kituufu yadde awangudde akalulu naye nga abantu ba Busiro South tebalina eri solid masho ebeerawo ne bagaa tugenda kulwana nga tebamuli ku musaayi balonze lwa kibiina Sante Ssekigozi kyali badde kikyukamu oba Bwanika okitegeera kyekugamba kati nekire Opio era bakozeseza kakodyo ka Ntebe State House SFC ne balangirira Opio mu order yaabwe so nga ate Charles Matovu yabadde awangudde akalulu kati ekyo nakibagamba nti senga Charles Matovu bamuwa kaadi Bwanika ajja kujja akalulu tukawuzaamu nti bana abantu babbya akalulu kati kagereze Honorable Lukanga yawangudde akalulu ng'ayina enjawulo ya bululu 6 naye Honorable Lukanga twasoose ne tugatta ng'awangudde ku mutwalo gumu n'ekitundu yenjawulo gy'ayina kati ezo zonna 8 bakaggyeko ekiro akasanvu bakaggyeko ekiro naye ne busigala nga bukyali buki bungi Honorable Lukanga Wanjeru Lukanga musajja waffe twamukyazanga Wanjeru municipality okiwulira yawangudde ng'asigaza obululu 7 ye difference eriwo ng'okubba kuweddeyo bw'otunuulira Nalukoola yawangudde obululu ng'asinganga omutwalo gumu 7 naye Nalukoola bamulangiridde kyekyabaddewo ku yawangudde akalulu ng'asinga omutwalo gumu mu 7 naye babadde batandise ofutyanka okubba kwonna n'omusajja n'awulira ensonyi naye omanyi nti kyovolaba buli eyawangudde ng'asinga 6 bamubbye Luta yabadde asinga obululu 8 bamubbye egeza abadde olina owangula ne magini ya mutwalo 2 gumu 8 Hirudaman yabadde asinga obululu 6 bamubbye Nabbosa yabadde asinga obululu 8 bamubbye Chairman Nyanzi yabadde asinga obululu naye teyawonye kati ate ekyenjawulo era Chairman Nyanzi namuliko prediction nti senga tuwa Chairman Nyanzi Dr. Loya agenda kujja tegeeza ne bana abazze basobola okwaba abadde basasule byonna bisoboka jangu kubanga bw'otunulya Mitiyana olaba baagala yabaddeko funding kubanga funding yamubaddeko ADF yagala n'erimbalima mwami Museveni ADF yagala n'erimbalima mwami Museveni Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mu luzungu tulina kye tuyita deforestation. DF in full deforestation. Kwe kutema emiti n'osaanyaawo ekibira. Ye cutting down of trees n'obutono obutwaliramu. So DF kigwayo deforestation. DF. So party was deforestation.
kakati era emiti abuteteweandikusuubidde nti ogenda kujja n'ennaku era ofunayo akakusanyusa nadde sinza butasanyuka abasajja bano yagamba basimbyewo abantu 8 era buli wasimbye waddefu agenda kuyitamu nawulira n'owamakinde wano ng'agamba nti ye musiri gwa bibala ye yakoze ate omusajja wamwoyo yakutte nga kyakutaano kali yabwato n'agyoza n'agiteeka mu ttaka kuba abadde azimbye ekintu ekirungi musiri nnyo obugumiikiriza kyabadde kisinga okusinga okwonoona nagamba enswera y'amaddu efa ga kiwaluko ate yalina abawiwa ab'amagezi munengo olabanga abasajja abategeera naye nga bebamuwa amagezi bamugaa kati genda mu dyefu kati genda booti era nze nabagamba ne mbagamba nze ku Zahara konzitira kwesiva keyafunye kadi ya wano era nze kyobola bulungi olutalo olwaliwo wakati wa Zahara ne Malende ne Madada gwe noŋŋamba gwe banaawa kadi gwenjo genda naye abantu bakutaddeko tubuulire oyagala naye mbagamba nze owa kadi bw'otunuulira obululu gye bwavudde ne gye bwatambudde nti awamu tubadde tusitandinzewo naye nga tulinawo omuntu omu nga tewali gwe bammakadi yajja ng'abammakadi abasinga obungi babireka kati genda kuwa bammakadi ate oli najja olabe kye twakozeewo bwanika bamummakadi najja yatusuzizza ekifo kya Busiro South gundi bamummakadi najja baagala Dr. Loyi yatusuzizza ekifo kya Kawempe North Kawempe East gundi bamummakadi najja baagala yatusuzizza ekifo kya Kyemitiyana ontegedde ani omulago bammakadi najjaawo yatusuzizza ekifo kakati bano abasigadde newankubadde bammakadi ne bajja naye tebabadde namakulu kati Magola wadde abadde yajja abadde tatujjaako kyawalukagga era newankubadde Seggwana yajja era abadde takitujjaako ontegera kyenkugamba era Magola yayogedde bulungi n'agamba akalulu kano akawangudde lwa walukagga kakati niwabeerawo obululu bwabaddeko order from above ennene Nakaseke Lutamaguzi akalulu kabadde kaze nga kalimu oda y'omukulu okuva e Nakaseke n'omukulu omulala okuva mu ntebe enkulu kubanga njagala tunuulire buuli mwami Museveni omuntu gwe yamentioninga eyawonye yabadde n'eryanyi nga limuwala buwazi abalala babadde ba bibuga nga kyekibawonya ab'omu kyalo nga babajjayo kagereza asooka Nambooze yamumentioninga nnyo Museveni afuze Uganda naye Nambooze naye alimuwulirako nti waliyo omukazi kuba yamuvuma akakazi kakati owokubiri kasita atandika okwogera ku Lutamaguzi nti famire ye ngimanyi bacwamba abacwamba waŋŋamba be baliwa bebaseveniside ye akyogera nga aligalaga nti ggwanga liva bweru wa Uganda abacwamba era nagamba naye omusajja wejjo mumanyi Muganda kumbe mukyamba ffenna nga atubuzaawo kakati yagamba era omusajja oyo yafunye akalulu akalimasi Nakaseke Lutamaguzi ayinza okuba abadde asinze n'obululu ng'emitwalo egyo ako bakatwazizza bunyaguluzi namaanyi okitegeera kakati bw'otunuulira omulala gwe yamentioninga yali ani waliwo gwe yamentioninga awo era akalulu bakamugjeyo namaanyi bw'otunuulira Muwanga Kivumbi naye baamuli bubi Muwanga Kivumbi webale nnyo Muwanga Kivumbi baamugjeyo namaanyi ne batuuka n'otirimbula abantu mu nju ye kyokka Lushoke najja n'atugamba nti abantu bano be basaba Muwanga Kivumbi babadde bagenze kulumba Tale Center Lushoke bwe yatubuulidde era Tale Center mbu gye balumbye abasirikale bayanguye mangu ne bajja ne bakola ku bano kuba babadde basseewo n'omuntu era okakananga baba bassemu abantu 7 Lushoke bwatunyonyola abantu babalumbye essaawa 9 ogw'ekiro nga bali maka ga Muwanga Kivumbi nga bali mu galaji nga ne galaji nzigale naye abantu abali mu nnyumba ne baba bagenda kuleeta bulabe ki ne bamenya enzigi mu kikomera wa mwami Muwanga Kivumbi
ne batta abantu 10 era Lushoke n'atugamba nti beewunyiza be basse nga sina ba Butambala kati mbadde nsaba Lushoke ave yaddemu atunyonyole abatali be Butambala bonna babaziise Butambala abamba baziise Ndese abalala baziise Ngando nalabya Muwanga Kivumbi nga yagambye tamanyi na kyagamba famire z'abantu nga n'ebyakalulu yabivudde kati okumanya bannansi bategeera era balaba ligimu eno n'obutemu bwayo nkulaga Muwanga Kivumbi buli muntu agenze n'aziika era famire zonna nga bakungubagira wamu naye kubanga Muwanga Kivumbi abagambye nti bannaye mu nsonyiwe naye nange ensobisi yange ate nga amazima ensobisi ye okwagala okutwala obuwagizimu abatwala zino projekiti za Piero Yize yateeka mu Butambala n'amaanyi gonna gezabaddeko ne oda omuntu okuwagira omuntu gwawagira nze bwenfa nga mpagira Kyagulanyi ensobi teba ya Kyagulanyi era n'ensobi teba yange kintu ekyo kyabadde kibi nnyo omuntu ali mu nnyumba naye okuba otya abaana b'abantu 10 mutwale obukulembeze bwa Butambala nga kyemwagala ne mu mateeka bakulaga mbu omupoliisi wakuba essasi mu mugongo guba musango kuba oba retreatinze kale ate olwo omuntu ali munda mu nnyumba mbuuza ekibuuzo nze kino mukinzire mu kubanga Muwanga Kivumbi yagambye wanaateeka Tale Center oba mu tawuni oba wuwa ye wanaateeka eye wagenda okuŋŋanyiza ebibye bigenda kubeera nga bagamba yakoze fujjo nagakamba iteeke mu maka gange okiwulira era olw'okuba obwanguzi badde bamaze okubufuna babaddewo n'abantu abamu ababadde bajja nga bajaguza nga bagaa tugende wali obuwanguzi bwaffe tumaze obukola ki obukuŋŋaanya obujulizi tubuyina era Muwanga Kivumbi ajja bujjawo mu budde obutuufu oba okubujjayo naye Lushoke atubuulire abatali be Butambala bonna babaziise Butambala ate nga bye bakubye amasasi babadde beekawempe ebigunuzi babipangisiza bwayiise even if babadde beggulu by the fact ti babadde munda mu nnyumba bwayiise tekiri mu Uganda era munda mu nnyumba n'obujulizi bwe buli abantu abali mu nnyumba you would surround the house n'obarestinga egeti yonna n'okwata n'embwa ne kapa zonna n'ozikwata bagikomeredde amasasi naye video gye twalabye gye babadde balaga it was so bad ekiwulira kati eyo gavumenti n'abantu abatufuga kiringa nalabye n'omukyalo ne yabadde awangudde Namugga sooka ove ku Namugga ebuyikwe eyo ewaffe eyo Lugazi omukyala baakubye pikapu y'amasasi n'olaba nga gayise mu mutto wano waalina okuba nga atudde amasasi 3 yabaddewo ebuyikwe yabaddewo ebuyikwe bamuyisenga ennya bamuyise namuteri something tujja mulaba yabaddewo ebuyikwe yawangudde oba teyawangudde tebamulangiridde owokusatu ye yalayidde ye yawangudde kakati bw'otunuulira ebintu bino bera nga bwe bize bitambula NUP abawaka be yafiisizaawo yakoze nnyo NUP yasigazaawo abawaka nga 49 48 naye nga tuyina ebitundu ebyatuggiddwako namaanyi byebiriwa bw'otunuulira Namugga Emawogola drone zazenga 15 emisana tuku ne zikwata abaana babadde bakuma obululu bwa Namugga ne bamaliriza ne batikinga obululu bwonna ne bamaliriza ne Namugga babadde batandise okonda bubokisi ne babutwala Namugga yabadde akola bulungi nnyo tewali engeri yonna era abantu b'Emawogola mwebale mwalonze Namugga ekyo kimanyi nga ne ku ground ne mu parliament nga ateesa Nakaseke batwazizaawo maanyi otamaguzi Nakawa West bagitwazizza maanyi mufumbiro yafunye akalulu yamufumbira eyo nayo akalulu yawangudde mbadde simanyi nti aline mu kalulu kuba bulijjo mpulira kabaziguruka naye nagenza owulira nti Luyindi ye yawangudde nga n'amawulire gamuwandiika yabadde nga nawakuna kuba akalulu ako kabaddemu kabaziguluka namufumbiro walukagga ekifo ekyo obutafunawo mubaka wa NUP batwaza maanyi Jofule Lutaye Kakuto bamutwazizza maanyi muze Bujozi ye balabye nga wampisa nnyo omanye okubanga bakukubye naye nga ateera okyetonda Muwanga Kivumbi Butambala bamutwazizza maanyi Bujozi bw'otunuulira entwala gye batuttemu Hirale Kiyagema Wokota wadde yabadde asinze kakaaga naye bamutwazizza maanyi Bujozi kubanga baleese abantu baabwe bano nga bagamba Chairman Nyanzi ye gundize bazibbye no zibba Chairman Nyanzi namulabye nga afukamidde
Kololo nga abantu beebuuza ebyaluwa bijja bitya nga wano e Kampala wano bwebigaanyi. Kakati embeera n'eba bwetyo twali kavalinze mu Busoga constituencies 7 twali tulinayo mubaka omu ekyo nakyo gaabadde maanyi okiwulira kuba olaba Jinja North bw'olaba Kigulu South bw'olaba Kagoma North naye eri mu Busoga bw'olaba waliwo wano Paulo Mwiri we yawangudde byabadde bingi Jinja twakavalinza awantu wangi ne Kayunga nakwedde nakwedde yamaze najja oluvannyuma lw'okumubba emirundi 2 nakwedde bamuba kuba MP ne bamuba kuba LC5 chairman guno omulundi Katonda yayambi najja guno nakwedde era y'omu ku bakazi abagezi abadde bafuna obululu obuli maasi naye nze bannayuganda kyembagamba kikino mbadde mpita ayitamu okubalaga nti abantu betwawangudde nabo Bugomba East era yakomyewo saazi netuwangula Sebina Javiira Nyendo Mukungwe Honorable Zaake waali DF yakoze etya DF teyafunye wadde omubaka 0 abateeketeke balonze naye reality esuka ku bigambo abantu abo babakoowa olw'ebbanga lye bamaze nga bali bankwe DF babakoowa era ne funding iyo nebadde ku DF automatically ebadde refunded by Mukaku yabadde wakumeka Mukaku tebamubala mu bantu bavuganya nga bwe bamubala ddi kasi wante tebababala nga bwe babala ddi bano babadde bayisawo project yabwe kulya ssente zaabwe mabike ne makindye kyekisooka mbadde njagala okimanye nti abantu bayisaawo projekiti zaabwe kulya ssente zaabwe okitegeera so DF yo projekiti eyo yo kuba akalu kano kabaddemu ebibuuzo nga 2-3 Mpuuga jajevuna nnyo Bobi Wine ne Nuupu banyi banjaga bikibe kirala era nagaba be bamuteekateeka ebitiibwa byonna byoliko mukulu ebikufudde owetutumu abasajja bano abanyi benjaka bebabikola eri tewabifunako so netulinda tulabe akalulu kano nga kali wakati wa Bobi Wine ne Museveni waliwo akalulu wakati wa Mpuuga n'akabinja ke ne Bobi Wine so olutalo olwo Bobi Wine nalukola ki n'abanga yaluwangudde era n'abalaga ti n'emyaka 5 gino gye beeyongerako mu political life gyalimaanyige era kituufu baali badde baavaayo ne Segone yali akoma gguli n'Empuuga yali akoma gguli naye nyina ekintu ekyakyengenda okugamba nze wendowooza akaluwe kabadde n'engeri gye nabadde nkalabamu nkubuulire omuntu oyinza otulika n'okaaba si lwakuba nti weekubagiza naye olw'obusungu bw'obaako lwaki nkugamba ekintu kino Zanero amazima gali nti nkulayirira nga ntya Katonda nze namontalinga obululu bwonna obwali mu Makindi ne Lubaga nagezaako nga bwe nsobola nalondera mu Wansanso abatamanyi Wansanso we wali Muganzi Lwazza awaliwo polling station ezo naye navangawo ne tuvuga ne ŋŋenda mu Kiyembe ne ndaba ekiryo ne ŋŋenda mu Kategula ne ŋŋenda mu Kifampa ne ŋŋenda mu Kirundu ne nvuga ne ŋŋenda e Lukuli ne ŋŋenda e Ggaba ne nvuga ne ŋŋenda eri e Busaabala ddala natuuka ne ŋŋenda e Lubaga ne ŋŋenda e Bunnamwaya ne ŋŋenda e Nateete nze wonna nagendawo era ne mu tayimu y'okulangirira akalulu nagendanga ku police station ez'enjawulo kubanga twatuukanga ne ku polling stations ng'omuntu bamugambye tulondera wano n'omugayita ndaba akakongeko n'okakwata n'okasomako nti nali omu ku yasobolanga okubuuza abantu abakulira okulonda nti obuma bufudde naye bufudde butya obuma buno bwenjogerako gwe atakimanyi twabuteekamu 150 billion
obuma bulabika tebwafa naye obuuma nga wogenderera ku kibalo kuba obuma bwali bwakuleeta mazima kubanga abantu bano abakolanga ku buuma babiri abo sente zayisibwa abagenda okusasula omusaala ogwo omanyi sente ze bayisa obumbi bwalinga 3 mu 5 kuba okubasasula eyo yali supplementary budget okitegeera obuuma nga bugula obumbi obwasuka mu 1,000 naye enkola y'obuuma eno yali ya testing bakko mu mawanga ag'enjawulo ng'era yafa teyakola ekibuuzo bano beesiga batya nga bwalina n'obujulizi obutakola ne baleeta obuuma buno n'ekirala abalina okubaoperatinga nabo baali balaba ekintu omulundi ogusooka like nti ono yagenda okuba ku nze kyenazuula obuuma buno baleeta butakola era n'obukola bwaliko butini nnyo abaabulaba baabulabako naye ekyenjawulo ku buuma buno nga babuleese era we namanyira nti diko ya butakola ku lunaku President Museveni nga alonda yalondera kuuma omwana yamusikaninga nga tagyeko na masiki nengamba ye tekaliyo ako yamusikaninga we namanyira nti obuuma yali dikoyi yakoleke omukulembeze yakozesa akuuma mwa Museveni yatuuka ku omwana yakola ati namusikaninga namugamba kakola ati nga boy kana akumanga katabu okiwulira kakati bwe natuuka kukuuma akange kaali ka kigalo nebasikaninga nabuno bona era nga nketegereza enkola gye kakola ki kyokka nga ate polling station endala ezimu bali ku lukalala ate ng'ono ali wana waffe atugamba nti kati akamwe kakoze nembuuza ab'olukalala banaagatta batya nakaluubirira nnyo omusajja yali akulidde polling station yaffe ne mugamba kati akuma kano babagamba bwe kafaani akakanika ate oyamala okujja ne mugaa kati kakoze katya nga ate tebakakanise nti anti waliwo abaze okujja tumulabye ng'agenze ne mugaa kati gwe bakusindisa ekkola ki era omwana yanyonya yanaŋŋamba munnaye mbabuulire batusindika ffe tukulire wano oba tukolene tetulina buki tetulina buyinza si ffe tuteekako n'obuuma buno obuuma buno bulina commanding center gye babuteerako era basalawo obusazi tubuteekeko ssaawa zino omwana yakimbulira nga tuli wali era kyenava mubuuza okulonda kuno obwenkanya obwasooka okulabika nga tebuliimu okulonda okw'essaawa 5 okulonda okw'essaawa 1 nga kukoma ssaawa 10 nze natandika 5:15 ne bagamba nti ate ku ssaawa 5 ze batoddeko mbw ate waggulu bayongeddeyo essaawa 1 kati kukome 11 omanyi nange engeri nze gyalina obuviiri buno abantu bamanyi saayagala kubeera ku polling station awo kuba abantu baba bamanyi wafeemu percentage ennene kaningakuba essimu nembuuza owaye mutandise tewali kigenda mu maaso saawa 3 nsigalamu mu nnyumba nga mpoye saawa 4 owaye mutandise obuma bukyagaanye saawa 4 kitundu jangu tutandise naye oma bavuddeko katukebera mu nkalala erinnya lyo twalirabyemudda jangu olonde konze nenzija nennonda era ze siiza kugamba ati akuma kafaananaye kati bakalinga kayukireeto bakalinga kisimanyi kakati bw'otunuulira essaawa ezo nti yatolako essaawa 5 mu kulonda kw'abantu n'ayongeza waggulu essaawa 1 ekyo kyekisooka ekyokubiri newankubadde yakikola Kyagulanyi n'afuna akalulu akayitirivu nga kibeetaagisa nze nakubira omuntu w'ekiruwule yagenda okulonda nyina n'obujulizi okuva embalala abantu balikodinga vidiyo weziri kyobulaba bazizaako internet nga batiikinga neekolako essaawa 1 oba 2 kati yavuddeko naye kyonna kyebabadde batiikinga ngenda kuzzaako kyebabadde batiikinga kyonna kyabadde kiri negativity nga kiri negative nnyo ku kyabadde mu reality nze nagamba ku district 15 twali twakalako district 18 zokka nga tuwangudde akalulu ate ezo zonna twaziwangudde naye ne batabirangirira byakalulu okitegeera kakati bw'otunuulira okulonda kuno electoral commission amazima gali nti yali eyagalayo ssente nti olw'okuba nti bakimanyi tugenda kubbira mwami Museveni akalulu naffe katufune we tubbira
era okugula buno obuuma ebbiliyoni 1.5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikuliini yo basobola okulwangirira akalulu k'amancoolo. okimanyi osobola obubuuza namba yaabo ne bagamba kale mu bukuŋŋaanye ne bakugamba abalondeseza baabobbye tebukyawera era tebuliiwo. waliwo yali covid bwe bagamba bagenda kugaba zi rediyo abaana basomereko ne tugenda mu factory nga waliyo rediyo emusikaana gye baali baguze mu owino. Okitegedde? si leero olunaku lwe baalaga kampuni egenda okukola essimu z'e Uganda. Okitegedde bulungi. Kakati olaba mu covid babba sente za rediyo na wano mu kulonda akalulu nti buli wabeerawo ekibeera wabeerawo ekiyitamu kati electoral commission tewabaddewo obuuma bugenda kukola obuuma badde tebukola naye obuuma bakozesa ebyo biliyoni 1.5 ngezagenda kubuuma n'abakozi zakozesebwa kubba bubbi oli alangirira ebikyamu. Ekyokubiri mu kulangirira mu bantu abaali beesimbyewo mu Uganda baali bakulidde akakiiko k'ebyokulonda amazima gali nti byabakama ke kakiiko akakyasinze okukola obubi era twalabye nga abaduumira tale centers BSFC naba KMP be basalawo oba babba empapula za chairman Nyanzi oba tebazibba. Mwami Museveni ojja kwesanga nga abantu bebasindisa okulondesa ate abadde na mulimu bakutinga bulubwa Mwami Museveni. Era ngenda kubuulira kino obuuma buno tebukolangako lwaki era bakimanya tugenda kukozesa nkalala lwaki nkikubuulire akuuma kabadde kasikaninga ekigalo nga kiyambako omuntu okulonda atya kati kankunyonyola olwaleero kitegeere kasese efort potro ojjukira obubokisi obwataaliko siiru nga babugyemu n'obukongo nga babutiikinze ekiro kyonna vidiyo zaalawaako ng'abantu basula batiikinga kitegeeza mu kutiikinga okwo twali tujja kukozesa regisita kyobalaba n'obululu obuli mu regisita enkadde bwenkanyenkanye ne ku buno gwe tewabeerawo taanaapu yonna okuva mu 2011 obululu bwe tubeera nabwo buba buli wakati wa miliyoni 10, 11 na 9 nakati obukola ki ku difference ya myaka 15 bw'ogamba nti abantu bewaligestalinga okulonda baali biliyoni 21 weebuuze emiliyoni 10 zaalazeewa bafuluma eggwanga bagenda ku kibuga. Okitegeera kakati ebyo byonna byabadde bunafu bwani bwabakama obutasomesa bantu kulonda ne mutuka ku polling station ng'obudde buyise mutandika okusomesa nambemu kakati kituufu tewali kye tusobola kunnyonnyola kaluluka ebyo byabadde munafu bwabakama. Ekyokubiri ekisembayo ate kino kyabadde kikulu nnyo akaluka lwaki nkaluddeko nnyo waliwo enkola ey'abantu abaagala okwezza eggwanga lyaffe fe abamu tufuuke bapangisa mu nsi yaffe gweoyinza okuba eno tokigenderedde nze kanjikulage ogitegeere fuluma wali alame oyinza okuba togigenderedde kanjikulaga ogitegeere enkola eri etya bwe tunuulira enkola eno bwetambula waliwo abantu abeefula nti bebasalirawo eggwanga era nti abantu abo balina n'obuyinza okukola buli kimu naba batali mu pozisoni eyo agwamba abali mu pozisoni eyo n'akozesa amaanyi okusinga ababeera mu ki ekyo kyo kigenda mu maaso. Ate ne musigala nga muyimiridde mu dinisa.
kikyolabe Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. bane mutusonyiwe ne bwetukolya pulogulaamu eno amasasi gavugira mabega waffe kakati n'owolaba tulimu ekibugwe nkomye ewasebo nange simanyi gwe ng'otya mangu zobugombe kasita watandise okukaaba kaabwe bukaabira ki waki bukaaba onaasonunula eggwanga lino okununula nze sebo nnaku byakalulu kange mukono era mukono district yonna mwakoze bulungi madamu tikyagimbazi naye nyina enkoko y'omwasajja oli bamuyita mulima mayuni mulima mayuni yalwanya olutabi nyina enkoko y'omusajja oyo eseggwanga ennene ngenda gimutwalira kituufu mulima mayuni era mulima mayuni kuba wabadde weetaagako amaanyi ag'okulima amayuni okubangula akalulu ka mukono nno jukira alima amayuni alima mu ttosi kati enkumbi togisikisa buzannyo mulima mayuni nyina omuwaayo ekirabo nyina enkoko ye era ndowooza omukyalo ono ow'e Kampala yaani ono yatawanya Nalukoola yeetaaga yaani Farida Nambi yeetaaga mukka amaanyi ga mulima mayuni ayinza okumusobola kuba namulabye akutta olupapula balangiridde mulala ate yagamba yaluwangudde kati awo olima mayuni tosobola luwanika ajja n'akusulawo n'olupapula lunaaluliza naye kakati ene obadde ogamba lyo abagala okutwala eggwanga nga basalawo babiti manya amasasi go baaliwo abagala okutwala eggwanga ngaeggwanga eryo bebalisalirawo ng'era kye baagala kyekiba bw'otunuulira obuyinza abakulu b'eggulu abakulu b'e Nakaseke bwe bakozesezza ku lutamaguzi nga kye baagala kyekikola kyekiba nti n'akalembeeza abantu kabadde basigazzaawo akatini ennyo nako mukabalaze nti tekakyasoboka okitegeera kyenkugamba kakati abantu balina okukola ekituufu ate ekituufu bakikola ki bakimanyi kubanga mu nsi nga bannansi bawambiddwa bannansi balina osituka okuzza obuyinza bw'ensi yaabwe lwaki nkugamba kino njagala otunuulira obuyinza obwakozeseddwa ku Honorable Zahara ng'omusajja amugamba ggulawo emmotoka nze ndabe zino zigundizo dala fomu zo dala fomu kyekintu ekiraga omuntu nti alondeddwa era we bujulizi bw'aba nalwo era ezannyanzi bwe bazitayiza ne bazitwala nga takyalina mpozi ng'alina ze yalese emabega era ezakabuye Loyise Mbogga bwe bazitayiza ne bazitwala nga takyalina kyasobola kubanga bwe badde bali waggulu ontegedde kyenkugamba kaakati amazima gali nti mwami ne KMP nga yagamba nze nyino ziraba okolangaani mu Electoral Commission era Ssenyonyi we yamubuuziza ebibuuzo n'atuuka n'omugamba nti wandibanga totegeera luzungu ngamba olunyankole yamubuuza which language do you know very well Bunyonyole I think oluzungu tokulukyenjaje ngamba olunyankole nga alaga nti obuyinza bw'ayina busukka n'abwakulira okulonda awo era ekyo kyalabiddwako nga RDC obuyinza bw'ayina naye tebumanyi bw'alondesa nambemu ekyo ne kirabwako mu gundi ez'enjawulo kuba Lutaya bwegezezzaako okukayanira obuwanguzi bwe eyamugjewo yabadde RDC ne foosi ye okitegeera nambemu ebyakalulu byo tebigenda kuggwa kati ekyebuuzibwa palamenti ng'eweddemu abagezi eggwanga terigenda kuggwa ani yagala nti eweddemu abagezi nkozesa sitatimenti zaabwe baatugamba tojjukira akantu ke bagamba nti baatunula mu Buganda ne balabanga Buganda egudde akabinja kasuubi ne kajja kanunule nawulira Serwesudiya nga yesudiye Masaka eyo ngaga palamenti etaliimu mpuuga etaliimu Ssemujju
etaliimu Sseggona, etaliimu Abudu Katuntu, etaliimu Asumani Basalirwa, etaliimu Abedi Bwanika, etaliimu yabamenyamenyaawo aba palamenti kika kyekyo kakati bano bonna tebaliimu beyamenya kati oba palamenti tekyaliwo kati katulabe weetaabeerewo bano balina mukisa ate bo ne beegulumiza mbu be bagezi omukisa bo bagufuula amagezi abasajja bagamba baatuula ewantu ne batunuulira Buganda ne Ssenyonyi yaliko ku be batunuulira kyogamba bamusinza okukola obulungi mu palamenti sentiment eyo eyinza okubeera emetwa okujja mutwe gwange bulungi naye njugire twakola topic eyo nga tukompeyalinga abaliwo ne basamusoni Kiseka be bagamba baatuula ne balaba Buganda nga tugenda kikola tuze Ssemujju yaleta statement eyo ne basunsula ne banoonya ne bateekateeka kwe bajja obuteeketeeke naye kye baabayigiriza bwe bateekateeka tebabanyonyola nti obubbi kibi n'okulya mu balonzi b'olukwe abantu bano batuuka tayimu nga balinga be batuyamba otukiikirira era baatugambako lumu nti batuyamba okutukiikirira naye ekirabiddwako nga yagamba nti ze sigenda zina mazina twamala ne tugamuzinisa yagamba tazina muzina tagava n'agazina ne yeesiba n'ekisenso n'atula ne kutukutu n'okwawula n'ayawula naye era temwamusaasidde kuba yagamba nze sinze nabbanja sigaba mukyere sizina mazina ab'ekira bakimanyi tugenda olaba omusajja atudde ku tukutuku tugenda olaba azinya amazina ng'atyabula n'akalulu nako kati embeera bwetyo kati palamenti egenda beera eryanga abagezi tebaliiwo naye bannansi nze ngenda kubuulira palamenti eno ogiraba tosuubirayo kiriyo palamenti ogiraba kyafuuka kyondo ky'ababbi nti eno palamenti ey'11 si gye tubaddemu ebadde waasi kati ova ku waasi kyekiddako wasiti kakati eno egiddako egenda kuba wasiti eno egenda okuddako egenda kuba wasiti lwaki nti olwaleero nga sipiika asobola n'okuba nga tuyisa ekiteeso olabye Gerard byagambye mbu waasa oba yasomera waasa tekiriiyo Gerard waasa tekiriiyo tugende wammanyebera wasiti sebo bad was teriyo waasa mukamera mwemuba mugisoma temuba luzungu mugisoma mu Luganda agamba tubuuse waasa omanyi nagendako ku mubazi n'aŋŋamba ffe mubazi bano ne tetuyina kigambo kya Luganda nga tusoma tukozesa Lungereza ne mugamba mutya natandika okunsoma nangaye no bagiyita hakiso no bagiyita handiso nga byonna bya Luzungu nga byonna bya Lungereza kakati tubadde tuli ku palamenti eri weba yali eno wasi kati eno wasi eri weba waliwo sipiika asobola okutuula ekitalabikangako mweri wasi n'agamba nti make sure these Baganda don't get what numbers kati najagamba make sure these Baganda don't vote okitegeera kubanga eri ebadde wasi yagamba kakasa nti tebafuna wankubadde balonze enajja kakasa tebalonda mu palamenti eno nti Mwami Museveni kyayagala mu kitongole kya legislature kyekiyita olwa numbers nontono numbers kuba order kati kuno okulonda tekwabadde election babadde ki babadde ki bino ebigambo byagala okufaanagana naye tebifaananya makulu ekimu bakiyita selection naye byombi byabaddemu abaddemu kyabadde election we bano selection bagikola ku Bamongo n'abalala era selection bagikoze ku balutamaguzi ku bannamugga that was selection bagikoze ku balutaaya that was selection bagikoze ku bahirale Kiyaga bagikoze yabadde selection teyabadde election kakati that selection yakoleddwa that impunity that arrogance of highest order yakoleddwa nga bagabugaye nti wano tugambye ono yayitawo yakoleddwa ku bawayiswa
yabadde selection naye wayiswa babadde tebamwagala mu parliament teyabadde wayiswa abadde akuttira ku show selection yakoleddwa kuba Lubongoya yabadde selection teyabadde election akalumisi kabandaga yakajjewa kabaddewa kota yabadde na mu debate ekiwulira yabadde selection that was selection era okumanya yabadde selection it was selected from President Museveni bwe basoma Mesa Kabanda n'agamba yo teyesimbwako was selected ontegedde yazze ng'eri selection nze ngenda kubuulira mu mazima ga Katonda mu ggulu nkulayirira gy'aviira alina okuba nga yafunye akalulu w'akasolo naye ate toyinza mumulangirira ekyo yabadde alamu aramayini olaba nti yasobeza n'omukono nabba akaalutaaya okiwulira era lutaayagaye bannakyotera bampadde akalulu naye Katonda w'okunsi kasolo akanza kimewunyisiza ku mulonde guno kuba opposition bonna be badyeko akalu babadde balaze ebintu byabwe ng'abantu babalonzi era tebabavunaana era bagamba bannaye nalabye Lutamaguzi nga gamba bannaye abannakaseke siyinza basiima kwenkana ki mumpadde akalulu naye Katonda w'ekapeeka yakatutte nendaba ne Lutamaguzi ng'agamba kintu kyekimu Katonda w'ekyotera nendaba ne Lubongoya ng'agamba ekintu kyekimu bannakampala munjagadde mumpadde akalulu naye State House ate okumanya nayongedde okukkiriza mu Lubongoya oyo yeebale nnyo Lubongoya teyazze kuba miranga gya kalulu ye werabe nga bakola bya kisiru naganze sinza kutula nokujulira bya kisiru ebyo era ne gundi yabadde afulumye Nalukoola Nalukoola yadafu Nalukoola yebe Nalukoola byawadde bitya manyi ffe mukono gye twabadde gaabadde gavuga bw'otunuulira Nalukoola nti bakemupi n'abalala nti eyamulangiridde kyabadde kimwetagisa nofubutuka emisinde okuwona abatujju ababadde befula ng'ate ali kololo waliwo okudduka ng'oli Masaka wane Makinde twafunyewo ekizibu ku kizimbe kya Mwami Lutaaya Makinde kubaddeko edduuka ly'amasimu bano abantu be bagamba nti kasita mulaba ekizimbe kulyambuleera kasita mulaba ekizimbe oba nga mumanyi nti oyawagira NUP era ekizimbe kya Mwami Lutaaya kyamenyeddwa omupangisa omw'edduuka eryabaddeko ne babba amasimu gonna ekiro ekyakesezza okulonda ne sente kyabadde ky'amasimu ne babba amasimu gonna abo abaana be waaba obuyinza n'amajambi yabageta structure nti woosanga omuntu ng'omanyi nti obawagira NUP menya bba okiwulira kakati bw'otunuulira kubanga bino ebintu bingi sinza nabyogera nembimalayo nze omuntu gwe mbadde neekakasa ayina akalulu akatagambika bamuyita Nakimwero omukyala owa Kiboga district eyajjayo Lucy Nankabirwa oyo omukyala abadde muganza ekiboga nga talina akalulu nga katiriika butiriisi kati naye okimanyi nti Kiboga West ne Kiboga East wali Grace Kakooza n'omukyala ow'ekiboga okimanyi bannakiboga tebalonzeeko muntu n'omu bagiwambye yonna buwambi ne batiikinga Lwampaka onina akatambi kennakubira nenkubuuza omusajja ategeeza ki bwe yagamba nina obululu 100 oba abalonzi 10 kyetaaga obululu bwange 10 tewali kuwannaanya olulimi sirujjukira wali gwe olunyonnyola. Yes, that is what happened. That was happened. Ate it was happened not only Kiboga, even Western districts Kiruhura. Mwami Museveni walondera wabadde w'abantu 7 ku polling station emu, sigamba ku polling station ye, ngamba ku polling station emu Kiruhura. Abantu 7 abo ababaddewo batikinza obulu 578 era tebakkiriza n'abantu kutuuka ku polling station n'okulonda tebalonze. Pozi babagamba tujja balonderamu temujja mugende mulonde ente. Naye gwelako tomanyi Kiruhura oba Kajo wali tuseyo n'obuuza abalonzi abo bwe bava. Olusanvu bwe luli wali sanze omuntu omu ng'ayina mayirozi oba abakozi baabo ate abaliwa okitegeera. Kakati nze nafunye omuntu eyankubidde ng'ali mu zisingiro nga yavudde Kampala genda kulonda bwe yatose walonda ne bamugamba
nti wano twakulondera dda obwa Museveni bwawedde okulonda tewali ate nga n'obwangabirano nabwo bwaweddewo bawulonze dda n'obwalwamirama transport yayokyeza wabwere bamuwaddeyo ka transport okudde Kampala okukola era ne bagamba nti obulu sawa 5 ez'emisana laga obulyo tebuliwo kakati Mwami Museveni akakodyo ke yali yasinga okufugiramu eggwanga Kyagulanyi agenza akamenyaamenya ekisooka yali ignorance kyeki mu Luganda ignorance bwe butamanya obutamanya Mwami Museveni yakuumira Western Region mu ignorance etabanga nawo ne North eyo gwe kwolaba bakayina mu bibuga nti Mbalala Shema nti Ntungamo nti kino egenda ebbali eno ng'obyetoola nti yantonde genda ebbali nga weetoola olabe olabe ekiri eyo kati ignorance yagikuuma nnyo ekyo Mwami Museveni kye yasinga kati Kyagulanyi wazibudde abantu amaaso ate kimuyisiza bubi nnyo kati si mu Western yokka genda mu Northern North eyo nayo ebadde yawambi kakati bano abantu abawuninga eggwanga lyaffe batandika n'okuwoninga ebitundu batya ne bagamba nti Gulu Salimu Sale yajjo gitwala bw'avayo ne bagamba nti katwale ne Kapeeka nakaseke eyo mulekerewo ne bagamba kakati Ntungamo Isingiro naga Lwamirama Bright tumuyina waawo kati ne bagamba nti Masaka kyotera biki ne bagamba nti Kasolo ba owuninga ebitundu bino kati ate jjukira bakozesa mwe kye bayita ba useful idiots ababeeramu ababakolera emirimu gyabwe mu butereevu naye nga tebamanyi bigendererwa bya bano ffe Busiro South kakati ngenda kukubulira ekintu ekyewuunyisa kankikubulira olwaleero Buganda eno yatandikibwa amasaza ago asatu amasaza ago asatu gegamba mwe buli Mawokota Kyaddondo ne Busiro mpuliriza bulungi saagala owuliriza kati Mawokota Kyaddondo ne Busiro ge gatandika ensi eyitibwa Buganda nga tuva mu nsi gye bayita Muwawe yali Kabaka Bemba Musota n'abalala Bassekabaka abaaliwo mu Buganda mu Busiro mwe musinga amasiro g'Abassekabaka abazaawa oba abaabula kati genda mu Busiro olaba abantu abafuga Busiro eyatutte Entebbe municipality eyatutte Busiro South eyatutte Busiro East neyatutte Busiro North Busiro eweddewo nti mu Busiro East gye tusanga ali yaddeko eno Busiro North gwe balangiridde mumanyi era wa movement awabadde Paulo ani owa Busiro North wano Paulo Nsubuga mu Busiro East mu Busiro South gwe balangiridde bamuyita Okero Omuyima oba Omunyarwanda atalaba omusajja oyo nalabye bamuyita Opio omulenga talabika bw'Opio ngambo wae abantu tukola intermarriage ndikusomesa mpaka ddi nziddemu nkusomese ande olumu ojja kunsomesa nzekka nga tosomesezza n'abalala bwe nkusomesa nakusomesa ne nkugaba n'abantu we bajja bagazi okiwulira ate bali mu mawanga mangi bw'otuuka wano mu Buganda bwe batuuka Embalala nga bafufumya abagundi abanyankole baayo beyita bayima okitegedde era gwe omusanga ogaba munyankole era n'omuntu aya mutuba lyomu n'omunyankole oli omwiru omulala kumbe naye bamusosola eri kati eri beyita bayima bwe bagwa mu Banyarwanda era baba bebbo baba beyita batuusi okitegeera kakati bwe bagenda bwe bagwa etizedi beyita Banyambo bo bwe babeera beyita
Kongo beyita Banyamulenge. Bw'obasanga mu bitundu ebitali eri nga bali mu Buganda nga bafuuka abalaalo mu Buganda mu Buganda mu Kalamoja Guluwa awo beyita balaalo. Kakati A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo mu regioni ez'enjawulo abantu basobola obutakikola ki obutakifiiringa nti olwaleero oyinza okulaba omuntu alinga Siraaje bakaleke nogaa Musoga nga yeye wano mu Buganda twalina Kaweesi nogamba nti wa mu Buganda nga yeye waliwo omukyala muyita Nakalema abadde mu corruption anti biki towulyanga linnya lya mulyogera obubi sebo ye Nakalema genda oliwandiika olirabe okitegeera kati twafunye opiira kakati ojja kwesanga nga ne Gasumba yali Ssenyondo ate oyogedde Gasumba n'ozijukiza Kalungu twakoze tutya Sewungu yakoze atya Sewungu akalu yakasingidde ku bulwana mu mukaaga babadde babyoli ne bakunakuna sajja wa Katonda yatubulira ebyabo era bayinza okuddamu ne babala recount esobola okubaawo ne Geoffrey yanawulidde bayinza okufuna recount Nkeretanyi teyakukumbye oba kuyita buki yayeze bwezi yakutte kyeyo kakati otakedde bana abantu benkusomeseza obinsomeseza kakati muno ebintu bingi mbitegeera olumu bwe bamanya nti Entebbe waliyo amawanga agawaggulu mangi kati baddira omuntu waabwe ne bagamba nti kati gwetuuma opiira kwajjukira bano abantu nobazaalamu omwana abawaabwe era oyinza nokwesanga opiira yamubazaalamu naye abeera waani waabwe kati kyewuunyisa nnyo nti Busiro South eyakiikirirwa Kawanga Ssemwogerere eyakiikirira Gukiina eyakiikirira waliwo omusajja oyo eyagamba mu nsindike ku lujjuliro eyali akulera baali bamuyita yaliwo empumudde awo kikwewuunyisa nnyo ebaddemu bassematimba kikwewuunyisa nnyo kati ng'erimu Opiyo ate Opiyo atali Opiyo wabula Opiyo Nankoogu nga n'Oluganda talumanyi ekyo kyabadde konda ddene mu Busiro South omanyi akalulu ate era kyekyakoze ne mu Ntebe municipality kaakalulu tukkiriza we kati obwekaze kati amazima kati katumalirize omanye ebyakalulu nyina bingi ebyakalulu yo togenda bima kati konkolodinge amazima gali nti abantu mwenna abatwa bano abatuwuliriza nze mbagamba nti ekiseera kye kino bannansi okwekkiririzaamu okumanya obuyinza bwammwe nekyemulina okukola ekituufu muva ku bali abe bawa ebitole by'emmere ne bagamba mbu kasita nze nfunyeyo ndi mu kukola nalabye abo bonna abe bawa ebitole by'emmere bagamba nze kasita nfunyeyo nguze emmotoka ndi mu kukola biki there's a stupidity of highest order kino kye tukola tekigenda kukoma kuffe naffe okukisanga waliwo abakirwanirira okitegedde kyegamba kankuwayo akantu kamu Mwami Lubongo yakoogedde omusajja oyo ne mutenda amagezi yagambye nti omusajja omu yagamba yasanga omukadde wa myaka 9 ng'asimba omuti ng'ogwa ffene ng'ali mu kusimba miti egiwera naye nga wa myaka 9
eyayimirira n'amubuuza n'amugamba ogenda kufa ekikusimbye ebinazi miti gya ffene miyembe mpafu kikyaki emiti egimala emyaka 10 n'okusoba ulya ansa yamunamu n'amugamba nti nze byenkola si byekolera kubanga nze mpangadde ndi emiyembe nakino esalabako nga bagisimba nange ndasanga bagisimba era ne ffene mulidde n'ebinazi bino mbiridde ensi terowooza nti ekomako ffe nsimbira n'abaliddawo balyeko n'abaliddawo balisimbira abaliddawo okimanyi nti okula ng'oli muto bwoti n'okula ewammwe nga waliwo omuti gwa ffene tewagulabako oza bakuzadde omuti mukulu n'ogulya n'ozaala n'abazzukulu ne bagulyako oba oliawo nga waliyo omuti omupya ogumeze naye tomanya naani yagusimba naye ng'ekituufu wategeerera nti ffene ate ogenda okukula kati okutuuka myaka gyaffe otandise okoowa ebintu nga ffene naye ng'obiridde mu buto bwonna kitegeeza ensi omusajja oyo kyannyonnyola ebintu bye tulya ku nsi abaatusooka be babitukolera kuba ebyaddala ffene yenna gwendidde gwe neesimbiddeko sinnamulaba nze nakula ewaffe eyo waliyo egundi parish kiki mu Luganda parishi nga bino ebibe bisomesa bisomesa by'abakatuliki kati waliwo ekyabakristaayo Jungo Parish Church of Uganda nga wali emiyembe neffene nabyo nanga byabwereere twagenda nga tuwanula ensawo z'emiyembe ne tugenda era nze ku kyalo kwe nakulira ekyalo kye nakulirako ero si bagiyita Bumpenje Bumpenje ekyalo ekyo ne bazannya abaali abataka baako ffe twakula ku kyalo okwaffe tekubbibwa miyembe tekubbibwa ffene twalina bakiyamaani ab'enjawulo nga tukula naye kyenjukira kiyamaani w'emmangeri oba yali Muzeeyi Miro oyo yali taata wange owa waggulu eno Muzeeyi Miro we yavaako ne kuddako bamugerwa abo ne baani owa waggulu eno yali kwaliko bangi kwaliko Muzeeyi Saalongo Ddungu ne bavaako ba Muzeeyi Filipo baalikoko bangi naye nze kyenjijukira waliwo omukyala gwe nalabako muno omukyala oyo yali mukwano gwange yataasako ko n'obulamu bwange edda nga nkyali muto Katonda amusaasire bambi yafa omukyala oyo bamuyitanga Paskazia omukyala oyo yayina abaana bagande banula ffeneewe ffene yali mu lujja n'omuvuva ne bamuvuma nagana abawo abiri wa chairman ti abaana babbi ffeneewe chairman yamugamba Paskazia tomanyi ku kyalo kuno nti tebabbako ffene ogwo omusango teguliyo gwokubba ffene kati waba gwa kuvuma tubabonereza nababonereza naye gwokubba ffene chairman yagoba bakagoba njula nagamba ogwokubba ffene teguliyo gwo teguliyo ku kyalo ffe twalyanga ffene w'abantu twalina omusajja bamuyitanga Muzeeyi Charles ng'ayina ffene olusozi lulamba naye ng'ogenda ffene togambwako naye wekwata ku butunda bwe kuba mwalimu emituba egiriko obutunda olwo bajja kukwata naye ffene era nga owaaye nange mundeeterayo nga mujja akutuma oba otuse n'emyaka egitalinnya miti mundeeterayo nga mujja abavubuka wobagaana ate naawe ajja kuvundirayo era tojja nambe akalwe kate kabadde sinza kanyumya nenkamalayo ko tekasobola kuggwayo naye ffe abatulaba n'abatuwuliriza mutegeere nti embeera gye tulimu si nnungi ne gye tuli tutambula tumagamaga era waawo omuntu yenna nga asobola okuyambayambako bambi atuyambeko bantu bange tokolomye eggwanga tulina abantu bangi tulina abaana bangi bebakutte bebakwatidde obwere bebagalidde tulabirira famire zaabwe tukola ki tukola ebintu bingi bannange sijja babulira kanana kataano kituufu kiri nti embeera tennatereera era kyobola nga tukoledde wetuti we tukoledde naye ebyakalulu obyewuunya byakwewuunya way out